Njagala okwebaza abantu mwenna, especially ab'amasomero. Turn up ebadde nnungi. We had more than 25 schools, something we didn't believe kubanga embeera ebaddemu obunkenke bwayidi n'ebintu birala bingi nnyo. Amasomero agamu gatandise ebibuuzo. So we are very lucky okulaba nti abantu batandinze up nga bo balaba obungi ate nga n'abalala bagenze. Okusookera ddala simanyi gange, not as Ken, but we worked as a team. Yeah? You know, you can be one, naye weetaaga abantu bangi nnyo okukikola. And again, njagala okwebaza ab'amasomero because agamu twakubanga bukubi na masimu. We could not reach everyone. Yeah, at the same time. So twagezaako okulaba nti betutuukira tubawandiikira, abamu ne tutuukayo, naye tubebaza nti bazze mu bungi. Effort eno ebaddemu abantu bangi nnyo okulaba nti tulituukako. Sookera ddala benkola n'abakozi bannange, ttiimu gye mbadde naye ebadde mugandange Rogers, Richard, Eddie n'abantu abalala. But again, ne ba head teachers, ne ba music trainers, nabo bannyambye nnyo okulaba nti tukituukako kino. Kye tuliko olwaliro si kuŋŋaanya bukuŋŋaanya baana. But you know, music is a tool. Ffe tukozesezza music okulaba nti tusobola okuggusa ensonga yaffe. Nina ekigendererwa kyange, a goal, a project to run, gye nalabye nti olw'okuba njagala okudduukirira omwana omuwala kiki ennyinza okukozesa. Nina amasomero kuba ye program gye nkola nga kye nina okukola kwe kubayita tufune ekintu ekitugatte kiri common nga nnakozesa music, dance and drama tuyiseewo message yaffe. Olaba abamu bayimbye ennyimba nga ziri ku mwana ow'obuwala, ebikozesebwa nga sanitary pads n'ebiki challenges ze tuyitamu. So okuŋŋaanya kuno music atuyambyeko buyambi kuba kye kisobola otugatta. We cannot just sit here together ne twetunuulira. Leero nebaza basiraamu bannaffe abooluganda beebale kusiiba era nga ffe abalugavis events twasazeewo okubanga twegatta n'okwebaza omutonzi ensalawo tuteeketeeke ekivulu nga olwaleero kabadde kasikika abaana abato ab'amasomero naye enkya ku yidi tubasabuukuliridde era ne lugavis events gwe mulundi gwesazeewo okwabya ekintu mu ggwanga ekyokubanga etegekera abaana n'abantu bonna mu ggwanga ebivulu eby'omutindo era nga guli ku mutindo gwa nsi yonna. So enkya tubakakasa tuleese abayimbi ab'amaanyi abagenda okusanyusa bannaffe n'abantu baffe bonna abaagala okusanyuka abamu n'abasiraamu nga bakulembeddwa King Saha, Ajaluna Mubiru, Spice Dana agenda kuwano ng'akoka ku live band, waliwo wano Musaayi Muto Ssebo muleeta abaana, ebyesubo mubiraba, sound yatuuse dda mumulengera, buli kimu enteekateeka ziwedde. Tuyinze bulinzi bantu tusabukulule ebipya era tubakakasa nti mwe mujje security byonna ggulugulu ya Uganda Police enteekateeka zonna nnungi era ne Lugavisi mujje mulabe ku nteekateeka yayo ey'omwaka guno tugenda kubasabukulira ekipya ekigenda okumalako 2024.